Okusinziira ku nteekateeka ya gavumenti ezeegobererwa, amafuta ga Uganda gaakutandika okusimwa omwaka ogujja era nga kaweefube abadde akyagenda mu maaso wew'okulaba ng'abantu bonna abaali mu bifo ebigenda okusimwamu amafuta era n'abo bagenda okukosebwa enguudo ne payipu ezigenda okutambuza amafuta gye zigenda okuyita nga baliyirirwa. Kati okusinziira ku minisita Nyamutoolo, enteekateeka z'okuliyirira bonna abakoseddwa we ziri zinaatera okugibwako engalo era nga zituuse mu bitundu 99 ku buli 100. Minisita okwogera bino abadde akwasa abantu b'ebitundu by'e Bunyoro okuli Hoima, Kikuube n'abalala abaakosebwa ebintu ebigenda okubayambako okwekulaakulanya nga basinziira mu bifo gye bagenda okuwangaalira. Titles and startup kits for the people of Buliisa. Let's thank NRM government so much for this great milestone. Let's also thank the ministry and development partners and agencies who have done great work in this area. Thank you so much. Allow me also thank the people of Buliisa for accepting this great opportunity in this area where government has discovered oil and gas in this area. This is a very great opportunity for us as a country because it's going to enhance the socio-economic transformation of this country, the transformation agenda. After the grant of the production licenses, the JVPs commenced undertaking of the front-end engineering design studies, the environmental and social impact assessment studies, which included holding public hearings about the Tilenga project. Tilenga is the name of the project for developing petroleum production facilities in Uganda, which required land in the Buliisa, Nwoya, and Hoima districts. This land acquisition necessitated the preparation of several resettlement action plans to manage the relocation and resettlement of communities affected by the development of the Tilenga oil fields. Bano baweereddwa ebintu ebyenjawulo okubadde ebyalaani n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu kulima kw'ossa embuzi era ne babasaba ebintu ebibaweereddwa bikozese bulungi okulaba nga beekulaakulanya. Kampuni ya Total Energies ekoze omulimu ogw'okulaba ng'abantu bano bafuna ebintu byonna ebyabasuubizibwa era nga yegenda okubeera ensaale mu kuyukuula amafuta.